Byomuntu bemukola. Ebyo byabadde video shoot ezo bandi wagoniza abayimbi mbaddiza abayimbi kuteeka muyimbi wansi. Oyo teyabadde naliri buzz. Oli muntu oli bulungi kuba buli muyimbi obadde omuyisayisaamu. Abayimbi sibayisaamu gaali. By the way, I respect them. I respect what you do and I respect your hustles. Naye just tuli mu katale eno competition. Okitegeera. Bwe mba feelinga nti ekintu ky'okola nkikusinga mba nina okugamba. Okitegeera ne bwe mba feelinga nti ekintu waliwo ekintu ky'okola just olina okukyusaamu akantu bwe kati era mba nina okukakasa ne nkugamba naye muganda wange. Kyusaamu bw'oti kati nga bwe nakedde ku makya ne ŋŋamba nti munnaye nakopeddeku olusakamufensi oluyimba lwa kabi. Naye bwe wayogedde nti circumference oluyimba lwa kabi n'ogamba wamuwandiikiddeyo oluyimba. Namuwandiikiddeyo oluyimba. You know, kiba kirungi nnyo okubeera nga you also appreciate legends. Uncle Bebe Cool is a legend. But I believe, according to the Afro beats I do, yeah, I can do more big for him. Okay. You understand? According to his latest song, we are saying be okufulumya kwa Ruganda. Nze nganze tulwanyumidde naye luyimba lulungi. Luluwo lwakunyumidde lwakunyumidde yankuba. Motivation yagaana. Motivation teyanyumidde. Tokugamba Uncle Bebe namukoledde akayimba bakayita Mopeya. Bw'oba oyagala kumanya history yange ku Afrobeats walaba akayimba kange nakola ne Kenzo. No. Ezo ennyimba ezo ze bayita Afro so. Gwe wandimusabye yandikunoonyeza. Olina okumukiso kyenkugamba you have to respect legends. Oyo ali mu big three onfuna. Nga tonalumuwandiikira. Lwaki gwe tolwewandiikira kuba naawe weetaaga endongo. Si gwali obulungi. Ndi bulungi. I have a lot of music. Even right now mva ku releasing oluyimba lwange olw'okulemezaamu. Bwe nyimirira ne ŋŋamba abantu nze king of dancehall mbeera nkitegeeza mba siri mu kwesudio ebyaddala kuba my music speaks for itself. Okitegeera okubeera nga media is not picking my music nti abantu abamu ba overshadowing my music not reach to the right people that it should be reaching tekitegeeza nti nno nti siri talented nti oba tekitegeeza nti oba siyimba. If you can go to my YouTube, there's a lot of music that I've been doing. That's enough. How many songs is zikuleetera okubeera king of dancehall? All my first album yali hit songs. Goli mugamba manya gange. Abasinga bakumanyidde ku manya gange. Ebyo biveeko. Era wakola introduction mbu n'obasuulawo. Ebyo biveeko ebyamanya gange. Bakumbadiza abayimbi zo diversion z'abayimbi bazireeta ku nafu y'abayimbi. Nakukuba amanya gange. Nenkukuba kagwirawo. Nenkukuba baabo. Nenkukuba manawe. Nenkukuba imana yanje. Nenkukuba galiyo. Ezo zonna hit songs byenkugamba. Nenkukuba twewe. Katati ninazikola bonga sisobola zibala. Okitegeera. Platinum is a bad boy. Bad boy. Ekitiibwa kiweeteekamu bangi bakyambadde era mwabo mulimu Ziza Bafana. Ziza Bafana ayimba bulungi naye nze mpulira ng'endongo yange yakabi okusinga eyiye. Kiki ky'omusinga? Buli kimu mu sitayiro yange. Mu sitayiro ye yakabi naye sitayiro yange enkyama. Gwe nnyimba za Bafana meka z'omanyi? Nyingi muko bazjayo nteekeyo bisi. Lyrics zonna oba oziwulira. Soga lyrics ze tezisobola mufuula king of dancehall. Mbuzi zaggwe sigambe nti lyrics tezifuula naye lyrics ze zonna oba oziwulira. Bw'ozanya oluyimba lwange olw'obuwoomi amannya gange Demakomilati Latinum Lati Gyaldem Sugar Felix Plomba kobe rap njagala abakyala bampimu ne happy what bitegerekeka okitegeera kusumulula empola mpola ne baweeta batovunaani after tuwumulemu bebi weewaawo. King Michael muleseewo kuba kuva edda nedda tumanyi King Michael king of dance. Kati ate okwatako kakola ogireeta ku intercontinental ke kakyaka takategedde toleetako kako. King Michael yakubako dancehall. He was once king of the dancehall. Yeah, but right now it's me. Yavaawo Machala yaliwo dancehall. Nyina kiripe muje nalabanga you complaining Eddie Kenzo's boutique biki wali omugamba oba byali byakisi. Eddie Kenzo kyali wange ako kyali wange mwagala nnyo tubadde nga twalinga twogera but then ndoza yatuuka n'afuuka busy
nga bulwengezako mugamba ensonga zange andika ku blue tick okitegeera nenkitegeera nti engeri munaye kati yafuka omusajja omufumbo alina bingi byakwasaganya naye nga ovuki ensonga zange zentera omugamba nga mugamba njagala nkwase department ya dancehall mu federation nkwase department ya dancehall mbeere nga nze amala ebizibu by'abaana ba dancehall kuba ba dancehall artist abasinga bonna baggweredde mu bashuga mami lwa nsonga tebafuna utilities ze balina kufuna okubeera nga bakuba dance bulaba dancehall wa Jamaica muka okitegeera laba popcorn engeri gy'abanyumye mu video ebyo bintu webito byenjagala tubeere tufocusingako okitegeera naye munayandekako bulletin kuva lwe yafuna minister naye nga mwagala nnyo n'obulamu bwange bwonna big up on yourself Uncle Eddie. Olimba bwe mwakola biki bye lwakugattako by the way olimba lwe bayita lo project ya lo Limba Rakabi actually luli barita solidified solidified in Netherlands luli solidified platinum so Olimba lwanyambako nnyo nti lwa nsonga natapingako mu audience ya international because ya international artist yekali wano abalala ffenna tuli loko manyi ga mugongo ate nga n'omugongo otuuka n'owulira ng'omugongo gukomye mbaveeko nkoleki mwagala kunsekerera okole emirimu emirala nkole omulimu nsobola mulimu gwa kuyimba namugongo ye talent gye nnina from sugar mami styles ezo zemu oyina n'omuzannyo just mulimu akasente oli mu kubyogeza kyejo nina obeera serious gwolowooza lwaki liri pazo akeera ku machanalo g'omukazi wange mbadde n'ekikazi kyange kibadde n'emyaka 10 kibadde kitototo just bali twakewasa mami kyoyina myaka 10 ngogenze nnyo bwe tojajinga gwebyo bireke eryo ssanyu kasitoma wange oyo era mpulira ennaku naye omukazi okuva lwe yasisinkana lunnabe omukazi yakutuka kibadde kiwangalira wano e Uganda bweru kibadde nga kijjanga e Uganda oluusi kugenda Nairobi oluusi obitegeera nawe ebintu byaba yamuloga oba yamuwanya yamujabbala enfudu yange yaŋŋamba okujabbala sikategedde yamukwatamu olw'okubeera nti omukadde yalina love nyingi eri latinum bamusanvu wa dancehall pressure yali mungi omukadde n'akutuka omukadde bwe yakutuka tantadde mu gundi kuba nina ennyumba gye nabadde mbalaawo Boston nga ŋŋamba at least singa ntapingamu erinnya mu ddaame okitegeera nebyo byonna liri pazo yabiise liri pazo kasajja gwoli kalogo olwogwotya omukazi wa wandimulesa at least naweza emyaka 11 at least nentambulira okwo nekatiraba nokola final touches nenkola final touches mazima ddala katobo naye naawe wabifiiriddwa naawe tiwafunyeemu kino kibaleetera okugamba nti temwagala kukola mwagala kudipendinga mu bashugamani why don't you focus on your music nokola n'emirimu emirala abagala okukola bakole ne guno omulimu gw'omanyi omugongo in fact bannauganda ndi wano mu mutima mulungi nga bwe mwasooka okumpagira ne munjagala bwe ndi wano bwe mbasaba muddemu mumpagire munjagale kuba omugongo gunnuma omugongo gukooye nkooye okukolera ku mugongo nga kwenfuna kwendiira kibi nnyo era njagala onsabira abantu natadde oluyimba lwange kulemezaamu luli ku TikTok dduka kola challenge genda ku YouTube kikujjako kiba oludownloadinga mpagira nja kufa nja kubafiira mu ngalo nzi omugongo genda kutukira ku myaka emito gwakutusedda guli mu byuma ati nam okay nanam twogera ku nsonga ya Gravity omukyalira yali talina budget yo naye omukyalira omusajja atandika okulya enkoko wavaayo
olangira musajja mutapa ku nkoko watwala enjala ewuwe nze samulangira actually yali tampise Gravity mukwano gwa puzzle naye nange kyali wange kati bwe twagenda ewuwe twapeninga okugenda ewuwe namusanga alina essuwaani y'enkoko ng'eriko ebifi drumsticks n'ekikopo ky'amata Gravity nga bw'ali akakoko ng'agamba Latinum Badman King of the Dancehall nga bw'ali enkoko Latinum oli wakabi nga bw'ali enkoko bw'anywa amata omutima ne guŋŋamba mutunuulire nnyo tomanya ayinza okufuna ekisa omusajja teyafuna kisa naye nga Gravity nkwagala nnyo Gravity yakuwa ku nkoko tiwampa nkoko kyakuluma wankakasa kireva yaani Gravity wali ebifi by'enkoko 6 wali oyagala kuweko bimeka newe yandimpaddeko kimu nandaga engeri gyonkyalidde munange kankuweeyo akafi kamu olyeko nekyanuma ne kati kikyantambulira mu mutwe ye amazzi go nga go kale nga ag'omugenyi agatabula go wagafuna tiwali ate kwotadde n'okuŋŋamba nga bw'atayagala bantu kyakuwa kifaananyi ki oliddayo toliddayo Gravity kyali wange buli omu aba n'amateeka ewuwe naye just nze nayogerako nga muntu nga wenagamba maana kino kinnemye singampadde ku nkoko you are choosing Ray G in Western bamuyita King of West ekyo kisazeemu mu linnya lya Yesu why nze King of the West what makes you being church making okubeera King of West kuba nze muntu ava mu King of the West nga nkuba Uganda yonna Ray G nina wenyimba watayimba actually sandyagadde nakumwogerako bomba class omanyi wali ogenzeeko Kanyamulu ampulirayo wali ogenzeeko Adijumani no wali ogenzeeko Mwoyo nagendayo eyo Ray G tayimbayo Machala ayimbayo Latinum ayimbayo Namba Musanfu wa Dancehall ayimbayo eyo yonna wali ogenzeeko Kalamoja wali abamu Pararo Obonge eri mu bajjaki Kyandiru naye nga ndi mwana waawa zayagalirawo zakuba abaana bayimba mobili okitegeera ekyo nekindaga nze mwana alina okubeera agwana engula eyo kuba nva mbalala naye wensanga ebiziki byange nga bikuba eyo nga mayiro 5 okuva ewaffe kinfuula kabaka you are disrespecting Ray G nga nejjo juzi yakubye lugogo nebooga ng'era mwali mu bayimba abasatu betubala nti bakuba lugogo nejjula kiki wali okoze ekikulu kyonna yasoose okuba lugogo tumubalamu abo abagikuba nga kamiliyoni aliwo nga Kingisa aliwo nga Sinde aliwo anti baweddeyo abasatu nkongerewo kunashiba wininywaji nga baliwo ekyo tekimukufuula King of West atuuze wansi akapama amanye nti King of Dancehall the King of the West musically despite what I love your music I respect the fact that you sing nice music nina nakayimbako kenina okitegeera but kyenjagala okugamba bwetutuuka mu bintu by'engule biveeko waitota King of West ng'oyimba ne mu Luganda ako kabaddi buli omu aba n'embaddi ye okitegeera oli Kampala lwaki weebaka n'abawala Abaganda oli mu Nyankole lwaki weebaka n'abawala Abaganda sinze kasita twayiga okwemikisinga ne tuyiga akazannyo ka mpankuwe ne tuyiga okuzannya encungwa nga tuzizannyira mu kabira ez'enjawulo wavawo ebintu bya tribalism olina kuyiiya kabadiko nze wemba nayiiya mu mbaddi yange nga mpulira mu Luganda mbatta awo we nayitira bw'oba owulira ng'olunyankole lwo batte bayuzeyuze ate nina oluyimba lw'olunyankole lwe nakola recently bayiga ng'onolimba tunalwolunyankole njagala eno message etuuke bulungi mu bawestaana jimperereze Ray G gimusindikire mu lunyankole lwaki yeeyita King of West Kanyamunyu Mr. Reagan Kanyamunyu toddamu kweyita King of the West otagaruka kweyita King of the West
wasichenga ninye kabaka wawe oyine kuntekamu ekitiinisa oruga bintu byokururumenda oguma orurumira okwo konka ogume nokimanya ndi okutopinga ninye kabaka. You have to acknowledge me in fact, but despite all that I love your music. You can be my secretary actually. Osobola okuba Katikkiro kirowoozeeko nsobola okuwa obwa Katikkiro bakwata obulungi bwonkwata obulungi naye akadongo ko kalungi however akange kasinga akako ate olina okuntekamu ekitiibwa no acknowledginga cause nze nkuba wotasobola nakukuba nkuba wotasobola wotalutanga nakutuuka nze nkubayo okitegeera kyekinfula king of the west ne tekindeetera ate embeera yakuzaalawo oba kuwulira bubi gy'oli no just mba nkugamba omanye olina okumanya leeni yo nange nga mbeera manyi leeni yange. Big up on yourself Regan. Nga tumaliriza I'm not disappointed kuba Uganda bali bakuwadde omukisa toli disappointed nyola na Uganda bwe bakuwa omukisa nojja toddamu noddayo. Abannayuganda siri disappointed nabo. Abannayuganda banjagala ne kati banjagala. Chofola bandi ku interview ya BPS. Abannayuganda banjagala. Naye waliwo abantu mu industry abazannyo obuzannyo obutali bulungi okitegeera. Me I believe mukama wabaakuwadde ne bw'okola otya mukama gy'awadde n'ennume ezaala okitegeera. Mukama gwawadde enkoko esobola okufuuka ente okitegeera. So Abannayuganda bo banjagala ne bampa love ne kati bampa love era ndi wano okubasaba mu nnyongere love. Bali abaali babalimba nga bakola embaddi z'abayimbi ne babalimbalimba ne babagamba mbunagwa sigwanga makyala tagwa namba 7 wa dance gole uliddeko Cristiano Ronaldo ng'agudde. Genda ku YouTube olimba lwange lupya baluyita kulemezaamu luline ku TikTok okola challenges fira ku challenges gamba nfira ku Latinum Lati kuba oli latiganga okitegeera. Big up on yourself buli wamu nkozesa Latinum Lati mukama akukuume mukama akweyane naawe atanjagala mukama akuwa omuceere n'ennyama oli okuta obwongo tosigale nga weebase. Nina ekibuzo kimu Lati wakati mu Eddie Kenzo okumusaba nti no okulira abayimba dancehall ng'era n'ekisinga obbagira gwe mugongo ogenda bayamba otya nga naawe omugongo gufukidde omugongo anti kati wulira abantu we bamala okunkolera challenges ezo kiba kitegeeza ngenda beera ng'ekintu kyange kirwaninga bulungi kasita baddamu ne bampaamu we bampaamu mba seetaaga kukozesa mugongo gwange mba nina obbayimbira ne nfuna amasente oba onfuna. Kati omuyimbi wa dancehall ogenda muyamba omuyimbi wa dancehall kwanza nina okumuteeka ku level nti whereby naye ashininga si bino byakubeera nga ba hip hop artists be balina oshininga biki okitegeera. Omuyimbi wa dancehall alina okubeera ng'alabika fresh. Olaba video za Popcorn z'akola olaba music Popcorn gwakola olaba vibe Popcorn z'akola olaba abaana abapya abaze basikeng baani okitegeera baskill bank bintu ng'ebyo okitegeera. ogenda bayamba ku bafunira videos ennungi oba ng'obateeka mu sente nga mbalaga ekyokukola nga nze nkola video yange ne nkola olimba nga bwe nakoze kulemezaamu neŋŋamba nti badancehall artist bonna ne bafaani bamwe nga muli ng'olinayo omuyimbi wo gw'oyagala nga mwogera mugambe Latinum Lati yakoze oluyimba bagiyita dancehall assemble okitegeera. Genda ku YouTube yange olimba baluyita kulemezaamu owulire dancehall artist wo atuuka ku Latinum Lati namba 7 wa dancehall. kizibu ki kyosinza okufuna mu mugongo kyogamba kino kinnemeza omugongo era ng'otadde omugongo round 12 teziyinza kulekera bulamu. Round 12 omukazi yakubya round 12 omanyi liripazo yankoze bubi naye awamu yannyambye naye tugenderawo naye wankoze bubi naye nawe wabifiiridde ati wakutemu. Ekifaananyi kya liripazo wakirabyeko ekitambula ekifaananyi kya liripazo gwe omuntu bwe mukola ebyo byabadde video shoot ezo bandi wagoni z'abayimbi mbaddi z'abayimbi kuteeka muyimbi wansi oyo teyabadde na liripazo. Oli muntu yagenda neyesiiga katinti naye oyo si liripazo. Liripazo tayinza kukola bintu bwe biti. Liripazo omukyala arespectinga mukazi we tayinza bikola. Liripazo omukyala arespectinga mukazi we musajja arespectinga mukazi we arespectinga mama Farid tayinza bikola. Oyo teyabadde liripazo bali mu kuleeta diversion bagala musuula. But are you in federation? Nze ndi siri mu federation wabula
ekintu kenzo kyonna kyakola nze ndi mulimu mabiri ebebe ku lulimba lwa nsonga I believe circumference lulimba lwa kabi ne motivation yeyo nze sagitegedde neŋŋamba Uncle Bebe tuyinza kubonaabona nga wendi jjukira nze namba 7 wa dansal neŋŋamba kankukolereyo oluyimba oziwona afulumya oluyimba n'oyongerako oluyimba nga si lwakabi nga circumference ojja kwokya Uncle Bebe. Motivation kiki kyotategedde era kiki ekiri mu ddyo? Motivation si mubi, sound buli kimu kyakabi, video yakabi. Nze nganze olaba vibe ya circumstance. Mama, you don't know, liga yakutta Uncle Bebe. Akutta mu circumference naye motivation baba Uncle Bebe nzaawe saakutegedde ndi fani okuva ku luluyo oluyimba lwo let me take you down to my hometown girl. No. Cheza chogamba.